Oluvudde katale k'e Busega, President Museveni ng'alina First Lady Janet Kata Museveni bagenze butereevu wa Naraiso Fausta. Omutuuze w'e Lubaga Kibumbira ngono y'omu ku bantu abangi abaganyuddwa mu nteekateeka ya Parish Development Model mu division eno abatuukiddeyo mu kiro ky'enkuba era balambudde ebikoleddwa mu ssente Naraiso ze yafuna mu PDM. Naraiso nga mulunzi wa mbizi agamba nti aweebwa akadde kamu mu kusooka era annyonnyodde emitendera gy'eyitamu okukafuna ssaako n'engeri zimuyambyemu. Kati ssebo ebisolo ebyo bye bintambulizaako ezo ssente ze zimbeezaawo abaana bange balya obujjanjabi tufuna simanye kyenyinza kwogera naye twebazizza webale nnyo webalire ddala webale kutulowoozaako eno gye tuli ffe baani. Naraiso abuulidde pulezidenti nti ekifo waali waliwo omugagga eyabagula n'olwekyo n'amusaba okumudduukirira. Nga tuzaalidde wano tukaddiridde wano baatugula nga tetutegedde tumanya luvannyuma nti baatuguze. Ebyo okubagula tebirina makulu. Kati ssebo nze mbadde nsaba ontaase njagala nfuna akafo akange. Mu kwanukula pulezidenti amuwadde obukadde 10 okwongera mu bizinensi ye era n'amulagira okufuna ettaka yiika 3 balimugulire. She will go and look for the land. I will pay it. Mubende. Naye kati nga bwenze wano ngenda kumwongerako miliyoni 10 ayongere ku bizinesi ziri wano. Akadde kamu. Oli omusajja Museveni ategeeza nga bagenda okwongera ku ssente ziweebwa abantu mu nteekateeka ya PDM kubanga emiruka gy'e Kampala minene ng'akadde akamu tekamala. Nsanyusa okujja wano n'ensanga nti mutandise okukwata enjiri ya NRM. Naye kati okusomezebwa kuliwo kuli nti n'okusinga ddala wano mu matawuni abantu bangi tulina okwongera mu ssente. Maama Janet Museveni ye asabye abantu okukolerera obumu. Even now my prayer has been that God teaches us to know that we are one people. Maama n'okutuusa n'olwaliro akyasaba nti Katonda atusomesa tuteekemu omutima ogulaba nti ffe tuli muntu omu, tuli bannayuganda oba tuli Baafirika omuntu omu. Yeebazizza abantu okuzibuka amaaso ne bongera obuwagizi bwabwe eri ekibiina ky'NRM. And I see the people, many of our people now all wearing yellow and talking about the same language and fighting for the same purpose. And my prayer is to God saying that God has seasons. God works in seasons. In this season, God has opened the eyes of Ugandans. Pulezidenti oluvudde Busega mu Kibumbiro agenze butereevu wa Kaliga mu Kivumbi gy'asinkanidde bamakanika mu galaaji y'Abakitende. Eno bamulambuza bakola omuli okukanika ebidduka n'okwokya omuliro. Abakulembeze ba galaaji eno babuulidde pulezidenti ebibasoomooza okusobola okutendeka abavubuka abawerako ebyemikono. Ebifo bifunda tuli mu bantu 120, abantu 120 abo abantu 6 nga mu 5 bali mu kuyiga. Twasooka ne tutunuulira embeera pulezidenti nga tumaze okutandika ng'ogambye nti abaana bakumala esifo abeere ng'alina ekyayize eky'omukono. Naye twatunuulira ffe wansi nti tulina ebirala bingi nga gas welding, tulina machine zezo ezikola era abazzukulu bo
bandyagadde okuba nga bazitambuza naye osanga galagi nga bw'ogirabye ng'erimu gas welding 2 ne machine welding ey'amasannyalaze nazo 2 ate ng'abazzukulu abakola bangi. Pulezidenti banasuubiza okubasasulira ekifo mwe bakolera n'okubagulira ebyuma eby'omulembe bibayamba okutambuza obulungi emirimu. Kyokka bakukulumidde olw'okulondanga obubi nga balonda ab'oludda oluwabula gavumenti abatalina wadde obuweereza bwe bayinza okubatuusaako. Olaba ekizibu awo kiri nti temulina abanja ku lwammwe ku lw'ekitundu kyammwe. Mwalonda ba opposition bali eyo mwebale kubawonya obwavu. Ekyo mwakikola mwerondere analabula 10. Bakira Pulezidenti yonna gy'ayita nga werekerwako ababodaboda abakungiddwa ssentebe w'NRM Lubaga Ivan Kamuntu Majambere ne Sam Mayambala n'abalala nga boogedde okulambula kwa Pulezidenti. Tubikoze nti babitutumye wabula abantu wano bonna basanyufu. Balaba Pulezidenti Museveni by'atukolera mu Kampala ne mu Lubaga. Lubaga yegundi emu egenda okusooka okufuna bodaboda loan ku bukulembeze bwaffe ennaku 3. Nasooka okumala ku bukulembeze bwa chairman NRM ne tusobola okusaba Pulezidenti Museveni okusakira abaana ba boda bave ku pikipiki ezibadde zibasuuza nga tebeebase. Ismail Nsoboga, Robina Nantole ne Shamjadi Nalujja be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.